newankubadde tetunategeera kakodyo kaliwo wakati wa Lwabwogo, Muhoozi ne famire eyo okutwaliza awamu akazanyo kyakali awo mu kubeera nti balinga abeepinga. Naye Kakwenza bw'atyo asoomozza akyalenjenze advisor omuwabuzi wa General Museveni Lwabwogo ku expressions ze yakoze, expression remarks ze yakoze ku freedom. Kakati munnange Munnayuganda ono ali mu exile, ali mu bwaŋŋanguse era nga muwandiisi wa butabo ate nga looya. Kakwenza Lukirabashaija asoomozezza presidential advisor Odrek Lwabwogo ku ebyo bye yayogedde ku ddembe ly'obuntu era nga agamba mu ngeri y'okumwakyuzinga nti byali mu kwogera ali mu kuddamu ensonga ezibadde zoogerwa oba ezirwizingibwa bannayuganda ba government critics ababadde basala ensobi gavumenti entakera, so nga ate ye waali awo nga Lwabwogo ali mu kwenjoyinga direct access to the country's leadership. Agamba nti access ebicepere abiriira ddala butereevu okuviira ddala mu abo ate bagezaako okubeera nga asala ensobi by'ebicepere babimuwaabirya tabigaana kyategeeza. Kakati munnange Munnayuganda ono ali mu bwaŋŋanguse Lukirabashaija Kakwenza agamba nti Odrek Lwabwogo nga presidential advisor okuvayo n'ayogera ku ddembe ly'obuntu kwegamba tasaanidde, kwegamba kugamba nti bannayuganda basaanye okureclaiminga amaloboozi gaabwe, nti bannayuganda basaanye okubeera nga amaloboozi gaabwe gawulirwa. Kati Lwabwogo jjukira nti yakulira Presidential Advisory Committee on Exports and Industrial Development PSCEID, yakulira ono kwegamba yakulira akakiiko akawabula Museveni ku byamaguzi bya Uganda ebitundibwa wabweru okukosa n'enkulaakulana y'amakolero mu Uganda. Yabuvuddeko bw'atyo yavaayo n'awa endowooza ye nga ayogera ku Uganda n'ekirooto kyayo eky'okuzimba economy oba ebyenfuna ebibalirirwamu obuwumbi bwa $5 ng'agamba nti kino kyetaagisa environment, embeera nga bannansi basobola okweyabya nga citizens can freely express themselves. Kakati Kakwenza agamba nti osobola okuzimba economy twogera ku Lwabwogo agamba nti osobola okuzimba economy eya biliyoni 5 nga abantu batya okwogera, era agamba nti okutya kuleetera abantu okubeera awo nga tebalinaako kye basobola kukola kiyinza kuvaamu makulu ga nkulaakulana. Era n'agamba nti silence weakens institutions, nti okusirisa abantu kireetera ebitongole bya gavumenti okubeera ebinafu
era n'agamba nti suppressed opinion kills national confidence, nti abantu okubalemesa okuwa endowooza zaabwe kino kitta obuvumu bw'eggwanga, nga bw'onoogamba nti eggwanga lirina abantu abavumu okwaŋŋanga n'okutegeera ebintu mu butuufu bwabyo. Agamba nti tukula na kuwuliriza, tukula na kwogera eri oba okuwuliziganya na buli omu. Era agamba nti okusobola okukulaakulanya eggwanga, Uganda erina okusigala nga okuwuliziganya tekuliiko kukuba ku mukono. Lwabwogo obutambi kwe buli ku mutimbagano ku YouTube mu bunoonyi. Omulimu gwange kuvunjisaamu beeyayogedde bisobole okutambula, buli munnansi abitegeere. Kakati mukwanukula Kakwenza agamba nti Lwabwogo ebyo byagezaako okwogera ababaddenga ababa government critics ababaddenga basala government ensobi babaddenga bajja babikubamu ttooki emyaka n'ebisiibo, emyaka egiyitidde ddala emabega, naye oba oli awo nga tebabaako kyo kye babakola okusinga ate abo abachallenginga government administration bwe balabira ddala nti kakati bano baagala buyinza, be basinga okufuna obuzibu bwabo. Kakati mu bbaluwa gye yawandiise gye waali badde ogamba nti etali ya kyama ey'olwatu public letter nga agyolekeza Lwabwogo, Kakwenza agamba nti presidential advisors comments were not new, arguing that opposition politicians, journalists, academics and activists had previously raised similar concerns. Era agamba nti ajjukira bulungi nnyo, wuliriza, nti baasisinkana ne Lwabwogo ono nga yakava mu kkomera January 2022 nga yakava okutulugunyizibwa. Era Lwabwogo kennyini yeyagala okusisinkana Kakwenza, era n'agamba nti naye kennyini nnyini ng'asiimye nga Kakwenza baasisinkana. Era Lwabwogo n'ayagala okulaba ku biwundu physically nti ddala kituufu Kakwenza atulugunyiziddwa, n'amweyambulira, n'akebera omugongo, n'akebera emabega buttocks, n'akebera n'akabina n'akakebera, n'akebera ebisambi, n'akebera omukono ogwa ddyo. Kakwenza bw'atyo nga awandiika akakasa. Era agamba nti Lwabwogo yagamba Kakwenza nti yali asindikiddwa boosi we atali mulala Gen. Museveni, yamusindisa ajja alabe. Jjukira nti Kakwenza yatugamba nti ne Muhoozi yaliwo mu kumutulugunya, be baamutulugunya, ne Muhoozi yajjayo ng'ayina byamugamba, kkiriza kino, kkiriza kino, kkiriza kiri, n'agaana. Kakati kitegeeza nti bukakafu nti basement teyakatandika, kubanga mu kiseera ekyo ye teyamanya gye baamutulugunyiza, naye ekyo kyongera okakasa nti basement bwe baatwala Eddie Mutwe, Erias Lukwago n'abalala si mpya. Kakati agamba nti yeewuunya nti Kakwenza ono Lwabwogo ne gye buvuddeko yasisinkana Timothy Karegira, munnamawulire data researcher, gye buvuddeko eyali yawambibwa n'asibibwa n'atulugunyizibwa nga kye bajje bamute ku beyiro.
mbu olw'okuba yali apublishingira ku illegal sites era ye kennyini Timothy Karegira yakakasa nti Lwabwogo yamukyalira mu kkomera. Kakati Kakwenza agamba nti kyamwewuunyisa nti ye nga Lwabwogo yali yeewadde omulimu okukubeera Inspector General owa political prisoners, nti ne mu kaseera mukoddomi we ayogera ku Muhoozi brother in law nti bwe baakwata omuntu omulala ne bamusiba, ayogera kati ku Timothy Karegira, era yamulaba nga agenzeyo mu kkomera okubeera ng'akola ki, amukyalira. Kati naga nti alinga contactinga prison tourism nga ayogera ku nsere baziyita nsekere n'ebiku, kubanga ebyo ebiriyo mu makomera g'e Uganda, nsekere na biku. Kakati naye kwegamba alinga agenda okulambula ensekere n'ebiku. Kakwenza era agamba nti presidential candidate Dr. Kizza Besigye ne ba critics abalala bino babyogerako ebbanga ddene emabega nga Lwabwogo tannaba kujja kubyogerako, era agamba nti okusisinkana Lwabwogo nga yakateebwa okuva mu kkomera mu January 2022 presidential advisor yamukyalira n'amwekizamiringa ebiwundu byonna bye yafuna mu kutulugunyizibwa, era n'agamba nti Lwabwogo n'akyalira munnamawulire Timothy Karegira nga yeebuuza nti advisor ono ate omulimu kati gwabakanye nagwo gwakubeera nga monitoringa political prisoners. Abambega nti bwe basisinkana ne bakubuulira bye baagala kubyefuula nga ali ku sayidi eno, kumbe bwadde muko. Kati Kakwenza agamba nti Lwabwogo nti concerns ze oba byayogerako ye byalabanga byagezako tulaga nti bimuluma, nti abibuulira wrong audience, abibuulira abantu be bitasaanye kubeera nga bituukako oba nga tuwulira paffe tubadde nga tujja tubibuulira ebbanga lyonna. Era n'agamba nti ono presidential advisor era nga wa luganda lwa General Museveni alina okutwala ebintu bino gye birina okugenda eri abo abafuga eggwanga lino abatufukidde ekizibu, nti bino bitugamba. Lwaki obitugamba? Ffe si ffe abasaanye okubeera ng'obigamba, baffe tubimanyira bituukisibwa ku ffe. Twala okwemulugunyakwo ku famire eddiina, mutudde muli mu kunywamu kacaayi awo olw'eggulo, tandika okwogera nga bonna bakola ki? Nga bawulira. Kakati ng'amutegeeza nti ba public government critics byonna baba exhaustinga channels bazikozesa okulezinga concerns zino, omuli okuwandiika obutabo, okugenda okuteekayo emisango mu kkooti, nga bo bagezaako okuorganizing okutegeka okwekalakaasa mirembe, ne bagezaako okwengeginga ba diplomats, ne bagezaako nga byonna bagezaako okubeera nga babiwaayo, babyogerako alleged abuses, naye bakwatiddwa bukwatibwa ne bassibwa, abamu ne badduka ne bagenda mu exile. Kakwenza agamba nti comments za Lwabwogo zaali badde zikola amakulu oba oli awo singa zaali zitwaliddwa gye zirina okubeera nga zituuka. Jukira Lwabwogo yawasa muwala wa Museveni Patience, era nga abadde ng'ayogera ku national development, economic transformation, kusa ne importance of open dialogue. Kati Kakwenza
ono abadde mu exile okuviira ddala we yasibwa 2021 era nga akyayongera okubeera nga ayogera ku bikyama ebikolebwa gavumenti ya Gen. Museveni ku main social media platforms ze. Kati munnange n'ebigambo ebyo ebyakakwenza byayolekeza Lwabwogo era nga bwenkugambye nti bwetunulamu amakulu gaakyo olaba nti ddala Lwabwogo alinga atwegulako so nga ate ayogera butereevu ne Museveni yali badde amula kubanga bw'aba agenza okuinspectinga abantu n'abalaba kitegeeza nti asobola n'obbakwata n'abagamba nedda tofaayo gya tugende tulabe Museveni abirabe tunula olabe omuntu ono kuba tekuba yabikwata n'akuba ebifaananyi mu bitundu ebisaanidde nga takubye oba katugezezesa busolo nga tamukubye bifaananyi oleza omukkiriza nti kale kuba akabina kakube omugongo gukube ekifaananyi kubanga twabiraba naffe Museveni n'abiraba kunabwe wabikutteko physically nti ye oyo si tomato sauce abasajja baamukubye mutabani wo muzibu naye kati oli yazaala mutabani we kuwoolera balinga abaagala okukakasa yamukubya okakasa omwana oyo ajja kukola kubanga saagala annime nti tabakuba abakuba okakasa bamufumise ng'olaba bamufumitidde ddala ye wadde eri nti yongera fumitira ddala mufumita kumpi mwongereemu munda mukuba kibooko ntono baabaze emisale ku mugongo nga giriko 2 giriko 100 mwino okuba n'asensebukira ddala omugongo kubanga awo saalabyewo n'owakaddaani leka Museveni yagamba mutabani